yange Shami Manji ombwati yavamo omusaayi omungi olwaleero olunaku lwa Monday nga bwe nabagamba buli lunaku olw'e Monday ogenda ku YouTube channel yaffe Yaba Kitonsa subscribe comment share olabe ebibeerayo buli lwa Monday tuteekayo obuntu buno ne twejjukanya biki bye twayitamu biki bye twakolanga edda biki bye twakolanga edda nga kati bw'okikola owulira tokyasobola kubeerawo kikati kyosubwa nga mu butuufu bw'okiraba ng'abaana baakikola ogamba yiiba nange kino nakisubwa Msitegeera tugende tu subscribe nga ku Kitonsa page yaffe yakomawo channel yaffe yakomawo tugende ku Facebook page yaffe Yaba Kitonsa tu liking it sharing tu following it commenting tugende ku personal page yange bagiyita Shami Mayanja nteekayo wax zange zonna mshitegedde zonna zemba nkoze nteekayo ebintu ebyenjawulo page yange ya stress free abagala okutuwa ku business mutwe business tubakolere tubalangire bannange njagala okubajjukiza nti tuyina omwana gwe tuyamba nze nalidinga campaign eyo omwana alina ebituli 3 ku mutima bamuyita Swabran na kintu alina ebituli 3 yeetaaga $3,000 okugenda okulongoosebwa e India tayina preliminary atari bambi omwana oyo ali bubi naye bw'omuyamba kyonna it's a $1 donation $1 donation fe twagibaliriramu 15,000 zokka njagala okusooka okwebaza Lauren okuva e Sweden ava ansindikidde $800 bambi weebale sweetheart weebale nnyo weebalire ddala abantu mwena abavuddeyo okuyamba Nakintu abantu ab'enjawulo betumanyi ne betutumanyi naye nga mutwagala bwe mwalaba omulanga gwaffe okuvayo okuyamba omwana ono bambi ne muyimukira mutya mumumanyi naffe bambi ng'abamu twalaba omwana omuto ebbujje buli muzadde amanyi kye kiyitamu okuba nti olina omwana nga tasobola kweyimiririrawo tasobola kutambula omwana ono tatambula omwana ono teyeebaka bazadde be nabo enfuna ntono ddala bambi n'omuntu yenna alinayo organisation yonna ng'esobola okuvayo neyamba omwana ono bambi mbasaba n'obwetoowaze obw'ekika ekyawaggulu ntuveeyo tuyambe Baby Swabran Nakintu it's a $1 donation twagibaliriramu 15,000 nga tulaba nti buli muntu asobola okusobola 15,000 ezo ne tuyamba Swabran n'afuna obulamu obweyagaza asobola okufuuka omuntu ow'enjawulo mu maaso eyo bambi weebale Lauren okuva e Sweden abantu abali e UK ab'enjawulo abantu abali mu nsi ez'enjawulo America, Saudi Arabia, Oman, Uganda abantu be Uganda bambi mutwagadde nnyo buli omu akoze kyasobola nina organization nina fundraising endala bagiyita GoFundMe kuzimba ssomero mukono ogenda ku Instagram notikamu GoFundMe ekuliddwa omwami Najibu Sebadduka kuzimba ssomero bambi owaayo kyonna kyosobodde mu $1 oba wadde $10 oba wadde $2 kyonna kyoba osobodde nga kivudde mu nsawo yo tuyamba abaana ab'e Uganda essomero balizimba mukono kuyamba abaana abatasobola bazadde abatasobola kufuna nsoma nnungi nga tasobola bazadde betu basobola mutwala ku ssomero essomero ero bali mu kulizimba kuyamba abo abatasobola kutwala abaana ku ssomero omwana oyo naye asobola okufuna future ye mu maaso n'olw'ensonga eyo tugenda ku mulamwa gaffe ogwa buli Monday mwebale nnyo kunjagala bannange abantu bange mwebale nnyo kumbeereramu ennaku zino nkiwulira muli nti mulabika mwagala kungi wamu Mercedes Benz bannange kigenda kuba kyatabu nnyo nga ngenda kuba WhatsApp nkiwulira muli nga waliwo faani ayinza ali eyo awulira agamba mutima njagala kugulira Zubeda Kabitse motoka bannange mugenda kundeeta amalala naye nga n'omulala ali eyo nga naye wandyagadde kinkolera it is okay sirina buzibu okinkolera ne ŋŋamba amiina Kuluthumu Nankumba Owana Hindu Suma n'abalala bonna Kabitse family bambi mwebale kunjagala mwebale kumbeereramu mwebale nnyo kunjagala nange bwentyo bwe mbaagala so n'olw'ensonga eyo twebereremu ddala bannange luli nabagamba olw'emmanda olwaggwa nti njagala okubanyumiza ku mboozi nali eyo mu mwezi guno gwennyini omanyi tuli mu kafyu bakwata abantu edda tetwamanyanga ku bya kafyu omanyi ebintu bya Mungu bizibu twali tetumanyi nako nti luyinza okukya olunaku lumu nga wali awo nga tetusobola kulinnya yadde boda tosobola kulinnya yadde emmotoka ng'olina kutambuza bigere Mungu n'akireeta so bannange mbadde nsaba tudde eri Katonda tumwesigameko tuleme kukola nnyo bintu bitaliimu nsa naye nga tukyaliko ebyo ne poliisi ya Uganda bannange mwebeereremu
nakula edda mwenna mwalaba ku LDU baaliwo nga bambala uniform oba ya maroon baali bambala uniform ya maroon kati abakati bambala green naye era LDU yaliwo edda nga bwe batyo nga babbimu nga babbi baali babbi nga abakati we bali babbi omanyize Seria Ntama sitiisibwa ebigambo byange si bigamba nti ndi ebigambo byange sirya bigambo byange aba LDU abedda baali babbi n'abakati babbi poliisi yo muzeeyi taata bw'oba oli mu kwekyusa muweekyusemu ne poliisi eyo nayo noogikyuse kuva ddi nga tusasulira beyiro banaye leero munansonyiwa nyinza okuba nga sigenda genda mu bintu byaffe ebya bulijjo naye nganza omunayuganda nsasula omusolo ndi waddembe okwogera ku kintu nga kinyigiriza kiyinza okuba kinyigiriza n'abanayuganda abalala okuva ddi nga uganda tusasulira beyiro era njagala okumanya kuva ddi ng'omusibe bw'aba asibiddwa mu kkomera ayina okukubwa nze mbadde sikimanyi human rights simanyi kikyemukola naye mwandirambudde ku makomera amakomera ng'ekkomera ly'ewandegeya nze ng'omuntu ndiyinako obuzibu kuba nalifunako obuzibu nali ewandegeya nga nina gwe ngenza okulaba nendaba omusirikale ng'akuba omusibe oluyi kuva ddi ng'omusibe talina ddembe lye kiri uganda wokka omusibe okuba nti talina ddembe lye omusibe alina eddembe lye ery'okwogera eryokulaba looya we eryokulya obulungi n'okwebaka obulungi ekirala tuli mu corona twetaaga gavumenti esiba etugo mutusibye mu lockdown muganya okuta emizikiti muganya okuta church muganya okuta airport mutugamba social distancing ne corona amakomera ga Uganda tegalina social distancing segede komera libanga kabanga kaduuka kana akatunda obuduuka buno obutunda kali bizigo banga katunda nga kasobola okwaccommodating abantu 15 ne muteekamu abasibe 40 kyokka mutusibyeko social distancing tebambadde masks temuyina sanitizers muli awo mutusibyeko abasibe balina eddembe lyabwe okulya obulungi amakomera gonna ebijanjalo ebyayitayo byebino ebijanjalo ebirina kkala 15 abasibe bawano balya bubi abasibe bawano bakubwa abasibe b'e Uganda tebalina ddembe lya kusula bulungi mwe mubasibira mu bukolido mwe mulina ettooyi abasibe bawunyirirwa ttooyi mu mbeera ya bulijjo oyinza okuliira awantu awali ttooyi ekirala ba osi mukwata abantu kafyu ne mubateekako ebisango byammwe awo ne mumuteekako mada okitegeera mwamukutte musango musomere omusango omutuufu gwe mwamusomedde kyamuteekerawo okutiisatiisa abasibe n'abantu ababa bakimye nti bamulaba wagenda mu kkooti banaye baba batiisanga ne kkooti tizokko omuntu waba bakutwala mu kkooti gendayo mu kkooti ng'ebigambo bye totamatama obabuulire nti bankutte kafyu okitegeera baba batiisatiisa babaggyemu ssente buli komera eriri wano e Uganda okuta omuntu muyina osooka ne mutugyamu ssente simanyi ekyo kyatandika ddi kirikoma ddi naye osanga kirikoma anyway sagala biteeka mu politics but as a concerned citizen mbadde nina okukyogerako naddala ekomera wano police station y'ewandegeya bambi mwebereremu simanyi police stations endala naye bangambye n'ey'ennabweru nino omuntu eyafunye ekizibu kyekimu ennabweru bakutte omuntu we kafyu era ne bamusaba ye emitwalo 35 okumugjayo naye nga kafyu mitwalo 35 simanyi oba kafyu oba korona bw'aligenda polisi mugenda kulyawa mutukozeeko effujjo lyonna lye mwagala musiba abantu baffe mba mubasibye eyitiizo ke kuba mumba mumukwatidde kafyu naye mutubuulire ekintu ekituufu nangeri ate kyamutuwulirize ba osi mutuwa amatu mutuwulirize kubanga ddembe lyaffe okubabuuza ekintu kye mba sitegedde bwe nkubuuza n'ogaana okunnyonnyola mba simanyi oba nkyali munayuganda oba kati gwe munayuganda wekka tusobola obalekera ensi yammwe ffe tuli banyiivu tubalekera ensi yammwe ensi yammwe Uganda ne mugiwulya bwenyiga Uganda enyiga nyinza gibalekera nze era mbadde nsaba Nairobi empise bulungi nsaba Nairobi mumpise bulungi kuba ndi mugenyi mu maaso awo bwe nziramu n'ensanga omuntu nga complaininga kafyu nti mwamusasuzza beyiro nsaba Kenya empise bulungi kuba njagenda nze mbalekera ensi yammwe ndi WhatsApp nnyo saagala kumanyirwa ate mbagambye siruma mu bigambo byange seetonda sisoyaasoyezebwa ebbanga lyemmala nga njogera kituufu tegerekese wamma tugende ku mulamwa gwaffe Busungu polisi yanyizaamu awo mbadde nino kibagamba kubanga we are the voice to the voiceless okay
Ikop ebale ku kifaananyi ekyo kyolaba ekirikkiriya basangibwa ku Nkuruma Road kizimbe kya Light K08 bakuba ebifaananyi ku mikolo graduation parties baby shower oyagalayo photoshoot yo ng'omuntu obabuulira kyoyagala kye bakukolera osobola bakubira ku note 7 note 2 935078 mwebale nnyo okweberera mu Rashida Veils and Makeup yankola makeup wadde ng'olwaleero si yankoze makeup neekozeeko Rashida Veils and Makeup osobola munonyako ku Facebook oteekamu Rashida Veils and Makeup. Thank you. Waliruddawa tugenze waliruddawa omanyi njagala nnyo okwogera ne bannange abaazaalibwa mu 1991 nga tewazannya ku kanemu kanabbiri kafumba mmwanyi kataka nkome malangajja kannakwala ofumba otya emmere bulijjo nze nagambanga bulijjo naye baŋŋambye bagamba ku lujjo tuli bangi abagambanga bulijjo saagala mwebuzeebuze nina ne mukwano gwange wano wa creative minds batimba ku mikolo bakola graphics bali wano ku Nkuruma Road ku kizimbe kya Light K09 Marion Jones wayimba oluyimba lwa nsonyi wa father lwonna n'olumalayo oli mukulumu kyokka n'ogamba oli wa 1991 oba tokyali wa 1991 oba mu 1987 oba mukulumu naye naawe olina kuba wayimbanga bulijjo producer wange manager wange aŋŋambye bayimbanga ku lujjo bulijjo mmanyi muto munnange naye alabika mukulumu ekyo ekigambo nga tekyawulikikanga neewuunyiza walayi bulijjo nnyimba bulijjo naye bangi mulabika abayimbanga bulijjo naye buli eyayimba emmere ku lujjo mukulumu Akiramu mwana wa taata oli mukulumu kuba naawe okinzijukiza ate ng'okikakasa ate nga kaakada Akiramu kasinga obukulu kaba kate nga kamanyi ku lujjo nga simanyi ku lujjo kyemugamba ffe abayimbanga bulijjo magezi gaali matono oba tetwakiwuliranga buwulizi kati njagala nzireyo nkwate abaana bonna be twakiyimbanga nabo mbulire kye bayimba buli omu ajja commentinga sharinge subscribinga ombuulire ekituufu ki kye wayimbanga ku lujjo wayimbanga bulijjo kuba nze nayimbanga kambaleebale kanneemu kanabbiri kafumba mmwanyi kattakonkome malangajja kannakwala ofumba otya emmere bulijjo kambaleebale kumiriwezi ng'ojjawo okugulu nga babala omulala okitegeere kati madde simanyi nti ate enewe buli omu yalina ensobi ze yakolanga ensobi endala gye twakolanga baŋŋamba mbu bino bye twayimbanga netwayimba blue band zino ezina foto zino izela bayimbanga kigambo kyawe izela nze nayimbanga izela ekigambo ekituufu kyabeeranga ki manager ekigambo ekituufu kyabeeranga ki tamanyi kati mwe mwayimbanga kyabamanyi oluzungu ate baŋŋamba ebyo ebintu mbuno bigambo by'abazungu twabifuula ne tubifuula byaffe naye tubikoleramu ensobi izera anda kati mutubulya mujje mu comments mumbulye ekigambo ekituufu nsobole okukigamba abaana lwakuba abaana b'ennaku zino ba .com bannaye tebayimba izela abaana bayimba Nickelodeon abaana bayimba Disney Junior era simanyi batuli bayimbisa izela waliwo ekintu ekirala kye twayimbanga oba apasa alumba pasikalemba memezo bwe bityo bwe kiri kituufu bwe buno obwana obuto obwayasajiri enkoko pikoko nairokoko
ngamba nyanza shamima yange omu bwati yavaamu omusaayi omungi genda ku page yange likinga sharinga njagala okubategeeza nti eyo page yange yenna abataddeyo ekintu nga tekinsanyusizza nkubaninga oba nenkujjako page yange tewali aŋŋanda kukolerako kyemba njagadde tuleme kujoga nnyo baserebu baffe bw'oba oli faani wange tokisussa bw'oba onjagala ku llo teri muntu akwagala akumanyirira ku page yo bw'ojja ku page yange nomanyirirako mukwano nja kubaninga nekyobotaddeyo nkidiriitinge nyinza obutakuweerawo bw'oba onyizizza ennyo nenkuweerawo bw'oba tonyizizza bw'oba onyizizza nnyo nsobola okukubaninga bw'onyiza ekisusse nsobola okukuweerawo awo ate nenkubaninga so turespectinge baserebu baffe however much mutwagala naye ate temusussa kamanyiiro just advice to my fans naye sisuubirayo faani wange yenna ayinza kujja n'awandika kyabusiri ku page yange mwebale kunjagala page mugiwadde amaanyi alhamdulillah nebaza Mungu mwebale kwagala byonna bye tukola mwebale kulaga bantu lo ku kitonsa mutulaza amaanyi buli lwa Mande genda yonyumirwe tubeerawo ne twajjukanya ebintu bye twakolanga edda mukitegeera ne tubeerawo awo ne twebuuza kiki wakolanga edda nga kati bakugamba nti kiddemu okwepena n'enfunye engoye bwe baŋŋamba nti kiddemu kinswaza kyetugenda okusembayo nakyo buli omu njagala ojja mu comments okomentinge ogambe nti wallahi nakolanga kino nga ndi muntu kati bwe baŋŋamba nti kiddemu si kiddamu nze dda twalinga twepena n'okwata olugoye n'ofulufunya bwoti mu nnika yonna olugoye lwonna ne lubulira mu nnika nga nnika yeesaze bweti noweepena nga tolina kyoswala kati bw'oŋŋamba kiddemu okutukira wali nga sikikoze buli omu ajje ng'akomentinga nga ganze bannange mu buto bwange nakolanga kino kati bw'oŋŋamba nti kiddemu sisobola kuddamu kukikola n'abalala ng'ogamba nti bannange nze nakolanga kino naye bwe baŋŋamba nti kiddemu nsobola okuddamu nenkikola kati nganze okubuuka omuguwa nali whatsapp nnyo nemukugira nemukubaka ompakanya tyowa on risk kubanga siggo wabakanga nze nabakanga siraba omwana nga ogiwa nga jjano namanyiira nakomentinga ekituufu kye nakolanga nze kikyeŋŋambye gobadde ogamba otya nabakanga nga nze abeera wali mu center mu kushootinga teekamu goolo wali nga ndi whatsapp nnyo ekirala nga mpagira nnyo ttiimu yange kitegedde kati bw'oŋŋamba nti ddamu obake nsobola okukiddamu ekyo nkyenyumirizaamu nti ddamu obake ekyala nadibatinganga nnyo nga mu luzungu ndi whatsapp njagala okubategeeza nti mu luzungu ku ssomero lyaffe nali whatsapp nnyo era nga mu debate bwe bandabako nga ntudde wali kubana bamanya house yaffe yakusinga mpakanya ati yowa on risk oba osobola okujja n'okola kino kyenkola naye bw'oba tosobola kukikola mbadde nsaba kkiriza buli kyenkugamba mu luzungu nali whatsapp nnyo kusomera era nga bwe mba ntudde wali kuba n'abagenda okudibatinga house endala ziba zikankana bwe ziti kati ekyo eba ŋŋamba kiddemu kyova ngenda kwesimbawo era ŋŋamba kiddemu nsobola okukiddamu nakirowoozezaamu era ne ŋŋamba maneja wange nti yesaawa ngende kuba pulezidenti simanyi oba ebyokwewandiisa byawedde oba nzijje mu 2026 bwe kiba kibayisa bulungi nsobola okujja ne mbakiikirira bwe kiba kijja kubayisa bubi kanzije mu 2026 nga neesetinze bulungi oluzungu lwange nnina empapula zange nnina senior 6 beetaagayo diguri twetaaga diguri bwe tuba tetwetaaga diguri muleke mbafugemu bannange kambafugemu kambatwalemu nange famire yange ebeereko bulungi mbasuze mu state house nangirire kafyu ate yange kafyu eyinza okuba ebakwata 10 nze nja kujja njagala manifesto yange mubeere nga mugitegedde bulungi bwe mba bakumpa kalulu kafyu yange etandika 10 saagala kulaba musajja na mukazi nga beekwana wasizaawo buwasa tobuuza bibuuzo omukazi tomubuuza bibuuzo oba onoomuwasa
okitegedde twala butwaza bakazi mubawase baggwewo famire yange yebeera saagalayo minisita nga simumanyi bano bamemba ba palamenti bubu balonda nze mbeerondera ate bona baba famire yange abasigadde tuba tujja kubalowoozaako naba muba mujja kutufunamu kuba muba mummanyi musigala mugambo yali munaffe yali faani wange musubscribinge mulikinge musharinge genda ku Kitonsa subscribe like share page yange like share comment mulete obulango bannange tubalangire business mulete obulango mwabe nyini mwabe tulina okugulamu amamotoka mwabe tulina ozimbamu amayumba abaana baffe balina okulya enkoko ku ssente nziza neyanzege mbasiibulanga siyagala nakusiibula abaganda bange mbasiibulanga siyagala nakusiibula mikwano gyange musule bulungi mweraba lunaku lwa Mande tusinkane Mande ejja nga bulijjo ku Lwokutaano mulinde sikiti ya Kitonsa mbagala nnyo mbagalira ddala thank you ciao basibu ne bajja tubandiriza nnyo mwebale tolina byakukola genda ofune ku byokkola njagala okuwoninga abayiseeko emmanju nti mulina ekyetabo kye mwatulekeddeyo nga neetaaga mujje muki Mati tata Mati Chito Mati tata Sole mama gokaaba newe batakubye Sole kale basabone bajjabo mwebale okutwagala mwebale okunyumirwa mwebale okutuwagira tumwerabira nyiga wano kapesa ka subscribe o subscribinge obeere nga ate oyongerera ddala okutuwagira kigeeko akaddaako kakulu nnyo katwongerako kyamaanyi ate naye kakuyamba nnyo nti kakuyamba okumanya nti Bakitonsa balina kibataddeyo ekipi temwerabira mutugoberere ku our social media bundles izo platforms the Kitonsas follow us mutiyamba okugula amamotoka ag'ebbeeyi bataata ne bamaama tubagalanye follow us